muje baleko mwenna bannayuganda gye muwangalira olunaku lw'olwaleero ngenda kubalaga ebintu byembadde mukimumanyi mubadde mukimanyi nti osobola okwojjirira gundi ngenda kubeera nga kati nnaku zino wenfuna obudde nga mbayisa mu visa process eya embassy emu nabalaga eya Canada kati ngenda kubalaga eya Finland oyagala genda ku visit visa ogenda kukola otya kati ngenda kubeera nga mbayisaamu mpola nabagambe banange abantu mwena mujoyininge mubeere ttiimu mujoyininge osasule 2 euro 3 euro biki wenalaba abantu nga munnange nammwe mufaayo nja kuddamu mbeere ku live tubeere nga tukola ekintu anyway kati tugenda maaso tugende olabe watch this video until the end wonoogireka nga togirabye kigenda kubeerera kizibu nnyo gw'okutegeera kyentegeeza olaba eno linki genda oteekemu www.vfsglobal.com oba noteekeo ka /Finland/Kenya awo oba si kyekyo ogende waneeno ku Finland in Uganda teekako bwetyo Finland in Uganda linki yiiyaawo then ogenda kujja wano visa booking can be made through this kati gwe nga gwe jangu kweno linki okwatewo wonookwata kweno linki ogenda kujja wantu abafaanagana bwe wati kansubire mulaba bakugamba waneeno welcome to VFS Global we are the official partner of the Ministry for Foreign Affairs of Finland in Kenya Uganda tetulinaamu gundi naye ate Uganda musobola okukozesa gundi bweti kubanga tetulinaamu so ogenda kozesa gundi eno bweti eya Kenya fena gye tugenda okukozesa katugenda kola batya jangu waneeno gambe apply for a visit visa gwayagala appointment ngomaze okugira waneeno ujja waneeno ku schedule for appointment with us kati gwe ali waneeno jangu wano ku start ojjawo ku start bagenda kugamba waneeno ebigambo biyitemu gwe nga gwe naye nze njagala just kugamba bugambi bakugamba wano kino ekigambo ready to apply jangu wano gambe apply ojjawo ku apply then bagenda kugamba start application let us start the application okay kati wojja waneeno wano waliwo ekigambo create and sign in kati wanono fenna tugenda creating because tetulina account omuntu yenna nga tulina account nabo you just create an account okay let's go jangu tuklikinge waneeno bwe wati bwetuklikinga then teekawo email yo teekawo password yo gwe kennyini password yo okay wano nzuuminze nnyo okay yeah teekawo email yo teekawo password yo era ogiconfirming making sure nti password ogimanyi ne email ogenda kuba nayo obanga togimanyi gifuna abantu b'ogiwandiika such that togerabira let's go hajjajjajja kati mulaba waneeno ntaddemu gundi bw'oteekamo email nga wenkugame ne password bagenda kusendekera ku email yeeyo ng'okonfaminga omala okonfaminga then nga ogenda kujja oddeyo ku page eri eya sign in oddemu signing in ogambe sign in gwe nga gwe ye by the way email bangamba eri incorrect eriwo oza nkyabijjukira ne bennawandiise nzizemu nenkibakolera wano such that mulabe wano wansi waliwo gundi gye bakuwa we bakuwa waneene ekyo ekinamba kye bakuwa ino kiverifyinga then no clickingamu oba okitegedde n'okiwandiika nga bwe kiri no clickingamu nzizeeyo emabega such that temugamba nti ebintu mbadde temukoze ekitemu kitegedde then nojja wano n'ogamba register kati wojja ku register bakuleetera wano ekigambo mbu an email has been sent to you please check also spam folder in case your message is not found kati jangu waneeno oconfirming that email olabe okirikingemu ogenda kulaba gundi eyo oba okitegedde mu email yo gy'okozesezza okay kati w'omaliriza okubeera nga oteekamu ebiseera ebisinga mugenda kufunamu obuzibu awo like oyinza okubeera ng'oyagala okugiteekamu gundi w'omala okonfaminga ku email yo ebiseera ebisinga abaana abamu oyinza okufunamu okusumbuwa naye olemerako olwaki nkugamba bwenti nti webakuweereza email oba webakuweereza email ku email yeyo waliwo code w'okilikingamu eyo linki gye bakuweereza code eyo yennyini gy'oba olina okuteekamu n'oresettinga password okitegeera kyentegeeza
kati kangeze nti okozesa simu eno gwanze kati mbadde nkozesa gundi PC 2 kati gwenga gwe bamala okuweereza that email wabeerawo code wobanga ogenda giresettinga oba oyagala giresettinga ogenda kugira then bwomaliriza okonfaminga ogenda ku page efaanana bweti kansubire tulaba bulungi nange I don't really know yes kati nsubira awo tulaba buki bulungi kati saagala kubalwisa nnyo kati engeri wetwagala okustartinga yino page you start the application kansubire tuli okay watching a video eno gisindikira omuntu oba gwe kennyini wonooba oli mu process bweti ejja kuyambako start the application jangu waneeno ku start application jangu okwatewo startinga waneeno wano ku side waliwo guideline yo ekulaga surname erinnya lye ery'ekika biki ebintu bwe bityo ndowooza mubiraba okay kapaza nze mukira ndowooza mulaba form bweti kuliko erinnya ly'egganda erinnya ly'ezzungu biki bwe bityo n'ogenda waneeno wenkugambye oba okitegeera kambi katukole tudde Ebana mbadde njagala kubayisaamu waneeno mu bwangu olaba wano ku application ebagambye new application for Chengeni wookwata wali eri ogenda kujja waneeno kati mbadde njagala bijjuzaamu kati naye bimponinze nti sikoze eki sibijjuzaamu you have to answer each and everything here oteekemu place of birth oteekemu biki bino byonna byolaba waneeno ebikola ki bebamakinzeko red olina okubigira olina okubijjuzaamu bino byonna oba oli single oba oli married oteekewo oba okitegeera byonna bino bebagize gwe kennyini oli mu nationality Ugandan ye Uganda eriwa yiiyaawo kati country of birth era nayo Uganda kati sigenda kubimalayo cause there are very many things ate kati place of birth kanteekewo Wakiso date of birth byonna biteekewo gwe nga gwandaba essaawa zeneeno kati wamaliriza obiteeka onyinza obutagikola okuba mpanvu nnyo teekawo erinnya lyo amannya go gennyini kati kangeze 24th nina okukozesa my god saagala nnyo kulwawo nnyo anyway kati lwabanga obuntu butono nnyo sina wengenda bujira cause they are very small ones so tugende waneeno erinnya lyo oba gwe ani ojje waneeno birth name teekawo birth name teekawo waneeno family name oba family name teekewo it is okay so kati wamala okujjuza bweti nebeera nga eraga bweti oba okitegedde applicants family member in EU biki nationals biki kati gwe toli kati jangu waneeno womaliriza ojje waneeno ewokubiri kati womaliriza watiikinga ne walaga nti yes it is complete nogenda ku page endala bannange eno process sinene nnyo naye woba ng'oyagala tambula egenda kugira ngenda kubeera nga mbayisangamu mu process kati nabayisamu eya Canada ne mbayisaamu eya Finland eya Germany ngenda gibayisa eya Germany nagibayisaamu I think ngenda bayisangamu mpola paka wetutuuka kati bw'omaliriza okutuuka ku finalization oba finalize application waneeno like wali finalize kati waliwo ekigambo wali kyenasoose balaga finalize kikino waneeno kigirako mpola kati bw'omaliriza byonna bigira n'ojja wano n'oteekawo ekyo ekigambo kyolaba n'ogamba finalize application ye yennyini egenda kugira then obeere ng'ogisubmitinga oba okitegedde byonna ng'omaze obiteekawo kanziremu akatono sigenda girwako nnyo waliwo ebintu kati travel document olina okuteekawo which travel documents zogenda okukozesa kati waneeno mbajulizaamu katono twanguwe wano ku passport abasinga mulina ordinary passport abasinga mpozi ng'olina diplomatic okay ojja waneeno n'okwatawo waliwo diplomatic waliwo services waliwo biki everything ndowooza obiraba n'ojja waneeno n'oteekawo passport number yo nga weeri mu passport wogiteekawo tolowooza write it from there then ogiteekewo ojja waneeno oteekewo passport the date of issue validated the valid and it is valid until then you put the country of
where it was issued. Webanga baji issuingira mu Uganda, tekawo Uganda. Banga baji issuingira mu Dubai, tekawo Dubai. Then you come here, otekawo kinene ekigambo kino kinnabalaze kino kigambo, then you save and proceed. Okitegeera? Okay, kati then womaliriza kati chicho nchiwandise nga wojize, then ugambe proceed to occupation and residence. Kati jangu waneno ndowooza laba wenna wona wemaliriza katiki ketikinze tugenda bannange njagala tukube kino ekintu mwe bennyini nyine musobola okutambula mwe mwekanga tewali muntu n'omu akuyabyeko ku bintu nga gwe obyekoledde nga tugenda step by step paka we munoga amaani mashallah. I salute you, thank you so much for everything. Kati waneeno we tugenda bagamba applicants home address. Gwe kennyini teekawo address yo, obeera Makindye mu Kikoni, obeera Makindye ku Mbaraka, obeera wa Kiso, obeera wa okitegeera, teekawo ebintu tugende maaso. Waneeno abamu mugenda kufunawo obuzibu obutonotono. Olaba waneeno email, jeterewo email. Naye in most cases kale simanyi oba it is on my laptop, on my PC or anything else. But gwe kyogenda okukola waneeno ku email address, ebiseera ebisinga copyinga email pastinze kubanga nze eyange esoose neegaana naye simanyi maybe because of the PC or because of something else. Kati n'ennamba yennyini teekawo +25 ennamba ye yesimu +256. Woba ogenda kukolera mu Dubai teekawo ye Dubai. Woba ogenda kukolera mu gundi teekawo ey'ensi gy'olimu gwe ng'ensi gy'ogenda okuapplyingiramu. Kati era nayo ne waneeno nange ngezezzaako nga ndaba it is actually disturbing me a little bit. Naye what I did, I copied and pasted it. Kati ndiye gyenjize naye just njize wantu biki bwe bityo. Gwenga gwe teekako +256 then oteekeko. Kati n'ekirala teekako residence in a country other than this ng'ogamba nedda obanga togirina. So then oteekemu byonna bagenda kubuuza mulimu ki gw'okola. Kati emirimu gigino waneeno emirimu gijjaawo banka biki nze maze gajjuzaawo kifaama wekitegedde nenteekawo bagamba name of the employer. Kino ekintu lwaki nkikugamba nti omulimu gw'ogenda oteeka wano making sure nti gwe mulimu oguli mu forms oba ebintu by'ogenda okukozesa wano togeza n'oteekawo ekintu ekirala ate nga ne mu form mulimu kintu kirala. W'obanga wamaliriza nga we nabagamba nga ofunye paperwork wo bulungi nga paperwork omugatharinze bulungi then you come and what? And fill in this form. Kubanga eno form ogenda kumanya company gy'ogenda okukolera webanga MTN webeera ng'ogenda kusomesa webeera anything. So you come here and put your address. Woba oli student come and put here everything. Esoma olyosomerako each and everything because they are going to do a background check. Okay. Yeah. Okay. Then let's go. Kati then tugende wano tugambe proceed the journey details. Then when we proceed, ndowooza mulaba sigenda bamalirayo nnyo until to finalize because these things are not nze tebiriyo just I'm helping you guys. So you come here main purpose of your travel. Then oje waneeno it depends. I really don't know. Ogenda nga tourism, ogenda nga business, visiting a friend or wherever. So wobanga ogenda katikangeze abantu abalwadde nti olina ekirwadde nga bagenda kikujjirira eri mu America kuba manyanga mu Finland, making sure already olina egundi ebbaluwa y'omusawo ng'omusawo akusindika mu ddwaliro ate era no making sure nti neeyo mu nsi gy'ogenda mu Finland already maze ofunyeyo eddwaliro nga nayo likuweereza ki form. Then oje wano official visit osobola okugenda, culture osobola okugenda culture, osobola okugenda nga ku sport, osobola okugenda nga airport transit, osobola okugira drivers, international cargo biki, osobola okugira anything. Read about it before you apply. Okitegeera oba oyagala business oba oyagala culture something like that. So other purpose of journey nga gwe purpose of journey ojja kugamba oba tourism or wherever byonna what are you going to tour ebintu byonna byoyagala. So you pick one. Additional purpose osobola oteekawo osobola then bagenda kujja bagambe state zogenda okugira gwe kennyini bibino byonna bijuzemu. Sigenda kola video nebere mpanvu nnyo naye ngenda baleka waneeno ndowooza mu proceeding.
kati wano ngambe kambalageko abamu muyinza okubula oba okitegeera kati wano eno bagenda kugamba wano eno member state of the first entry gwe kenyini ogenda sookerawa oba okitegeera gwe kenyini oba omanyi number of entry required gwe nga gwe simanyi oyagala kuyingirirawa oba okitegeera gwe nga gwe member state of main destination nga gwe ogenda wa Finland waliwo okubeera nga olinnye ennyonyi okuva e Uganda paka Finland okitegedde nowabeerawo ng'ogenda sooka Ethiopia ate okole transit biki you can show them how you're going to do it so then oje waneno intend to travel on biki to stay in Schengen ogenda ddi kati waneno ojjuzaawo ebintu ebiri mu visa mu invitation yo oba okitegeera oba date zosuubira okubeera nga okola ki nga like ennaku zogenda okumalayo kati kangeze nti oba ofunye ogenda kumalayo nga kangeze intended arrival golowooza ogenda kugira ddi oba okitegedde tugeze ddi katugambe mu mwezi ki tugambe mu May nga 2 bwe batyo kati yeyo kati date of departure of the Schengen after the first gundi byona gwe kenyini biteekewo gwe kenyini ze sigenda kulowolereza naye gwe kenyini osobola okukola ki osobola okwerowooleza n'ogamba okay kino kigenda kuba bwe kiti kino kigenda kuba bwe kiti ndowooza ekyo ne tukimala so ne bakugamba ano fingerprints collected previously wobanga teba collectingangako fingerprints gamba no wobanga wa applyinga koda bagambe yes okay then bakugenda kugamba entry permitted for the final country biki where applicable entry for the final biki where applicable oba if it is not applicable then you say if it was applicable then ogende ku process endala ogenda process endala banange allow me wano ndowooza wengenda okukoma accommodation wogenda okusula ng'otuusa eri accommodation oba accommodation ng'obateerawo oba wogenda okusula gwe nga gwe intend visit gwe kenyini invited by private oba ki gwe kenyini kubanga nabagamba woba kati ngaze neno ogenda ku Eventbrite olabe ebintu gwe byoyagala oba oyagala ng'osasudde ekintu ng'ogenda ku invitation giteekewo waneno invited by byonna biteekewo byonna byolina oba okitegeera ojje waneno invited by a company organization banga bakugize oba one trip without accommodation and invitation details byonna okole ki oteekewo banaye wano siwe ngenda koma wano ekirungi ebintu biri mu luzungu you proceed until the end kati womaliriza waneno ngenda kubalagako katono era womaliriza waneno no submittinga then ngenda kulagako waneno wogenda okukola ki wogenda okukola ki okugira application panenga ate nagize biwanvu nnyo kandabe wano okay mama bibino waneno nobanga sisuubira nti mubiraba kati then ojja waneno n'ogamba kati application ili tugimaze kati womala ogisubmittinga then nojja waneno ku book application book appointment rather then when you come here then you book kitegeera so wetugira waneno kanjire wano mangu teekamu email yo oteekemu ne password wobanga tolina nga wenakugambe wali erigamba I don't have account then ojje waneno okole ki oteekemu bino byonna womaliriza you register after registering then ogenda kulaba ennaku gwe kenyini ezigenda okubeerawo wogenda okukola ki wogenda okugira mind you eno Finland oyina genda Kenya kati oyina okumanya nti ebbanga lyogenda okuviira Uganda paka eri appointment nebeerayo okay ekyo nga tukimaze sigenda kulwawo nnyo then kambalage ekintu ekirala woba oyagala trackinga gundiyo jangu wano ku track oba okitegedde wogira waneno track osobola ogitrackinga online kati ogamba track application ojja waneno n'ogamba track application so sigenda kumaliriza nnyo video negenda kuba mpanvu nnyo allow me to
And from here, bane mbagala nnyo. Abantu abagenda subscribinga ku YouTube channel yange, mujoininge. To join, abana mwena bali Saudi Arabia, mugamba we cannot join, kubanga tetulina sente bichi. Ngamba laba waneno mukwata ne muwereze ebiwologoma w'abantu abalala. If you really want me to come live, jango joininge, not by force, but I want you to appreciate what I do. Okitegeera, wembanga temu appreciate nze what I really do, kigenda kumalamu amaanyi. I love you, may God bless you, ciao.